buli mwezi gwa Ramadhan dwe gutuuka wano mu kataliiko mu Ttuntu tukuleetera amashehe okusomesa n'okujjukiza abantu ku kisiibo. Kino kiyamba omusiraamu okutegeera Allah we n'ebiragiro bye naddala ku kisiibo. Sheikh Nkubi Muhammad yagamba nti omusiraamu ekisiibo gwe kisanzeewo ateekeddwa okwebaza Allah n'okukola ebimukakatako. Emikono webaze Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin gwani olwalero Allah subhanahu wa ta'ala gwatusiza mu Ramadhani kubanga atugambye nti kamutaraku bameka bannange bemulabye nga babadde basiiba babadde basaddaka nga basiibulula ni Allah subhanahu wa ta'ala natabatuusa mu Ramadhani kale Allah tabaraka wa ta'ala kutusiza mu Ramadhani eno biki byoyina okukolera mu dua Allah ekisooka yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti talekaawo gwe muddu okubeera ng'oseka kubeera ng'ojaganya kubeera ng'okola ki wabula kubeera ng'omusinza bannange tusinze Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga tukola ebirungi ebyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatukubiriza okubeera nga tukola mu Ramadhani. Ramadhani erimu ebintu bingi n'ekyo twagala okutandikirako kyekyo okubeera nga twesitagafuwaza eri Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga twenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bakadde baffe batuteekera ebigambo bye twogera mu Ramadhani eno tugamba tutya nti ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Omwezi gwa Ramadhan gwakwetukuza ng'omubaka okusasana emirimu ebiri ku ye yagwogerako bw'ati. Wulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku kigambo kya Ramadhani jituma amanya manji natugamba nti Ramadhani shahru rahma Ramadhani mwezi gwa kusasira Ramadhani shahru shahada Ramadhani mwezi gwa kupyapyata waza shahada zaffe kyovola baadhikari yo tuba tujja tugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah no kakasa no mutima gwo no yatuza no lulimi nti wali asinzibwa okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala no mana no mugamba nti ashhadu la ilaha illa astaghfirullah no mugamba nti nsonyiwa Allah nas'aluka aljannata no mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba janna yoka wa na'udhu bika minan nari ate no mugamba nti Allah nkusaba mponyo omuliro kodwa Allah webalebalemu hasibu qabla an tuhasabu webalebalemu omwaka gutukomekereza oba gutumaliriza okuva mu Ramadhani ewedde okutuuka mweno gwani atakoze bisobyo. Sheikh Nkubi asaba abasiraamu okwongera mu akajanja nga bakola emirimu gya Allah. Bwekyo mwana Adamu ali eyo andaba ku ntimbe za Bukedde TV nkwegayiridde era nkusaba Ramadhani eno tekuyitako omwaka omulamba guli oba gwakuyitako ng'osiiba busiibye ghafula olwalero tosiiba busiibye ghafula wabula teeka ebyo ebirina okubeera mu Ramadhani ng'omuli okwegayira Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange omwezi guno gwe tuyingidde ogwa Ramadhani Allah yagwesigaliza n'agamba nti shahar Ramadhani shahru li omwezi guno gwa Ramadhani gwange n'empeera yaagwo wa ana ajizu bihi n'empeera yaagwo nze kennyini nzagisasula. Oyinza okwebuuza ate emirala gyonna ani agisasula? Ekino Allah subhanahu wa ta'ala yakyesigaliza nga kikyatwagalamu kubeera nga tukola emirimu emirungi emirimu egy'okuteekamu akajanja mu Ramadhani buli kimu tuteekamu akajanja bwe kuba kusaddaka ng'obadde osaddaka 1,000 wanonya kusaddaka 1,000 bw'obadde osaddaka 1,000 yongeramu kubanga Allah yagamba nti ku buli mulimu gwonna Allah subhanahu wa ta'ala gukubisaamu emirundi n'emirundi. Nabwekyo banadamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tumaze ku Ramadhani eno ennungi abeere nga tuyingiza embeera yonna Ramadhani zonna ezigenda okuddirira Allah subhanahu wa ta'ala azituyingize bulungi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi Sharif Sebunya ku Bukedde TV 1.